meka nenda jikola njala kola PTC ni kula wana wali bus najikolewa na wali bus wenyewe kali njagala nga zino motoka zino zezivaayo simu takwata ate yagaggawala The last one you said you never registered the ambulance fee. No mugenda kumpala kalamuji kasadi walo ne mukama wange ndine pyara alabye obuzibu bwakafo kano ekona lino bimbutuufu anji ya kan izin nawe mabaga bagambye gwe etemeleganye n'ekirore kubanga ndabye kugwa kutandika kwefulula amagezi ne gafulirawo ddamu tuteekera baturuwano naisa mu Denisa nengwa nenevuga mita nga 3 oba 6 wansi nga nzibika kukola sibweki dagwe guno omukono wano era muno mwe nandabirwamu zansaze na wano kulisi Kondakta yija leyo yijira mutishabe kutunga mukimuka tishabe na trip akataka huiro oda shipita no basikanika kuzonga base we mara kuwa ejende soruga rumwe bene nankane sharane tekao ne itane tekao yamara yefuka nko kuruganka kuzanka kuriya zira kugazi borugudo rwanda taxi zo kumbera ku Rwanda accident zireta funa bwa kudo waliyo olusozi omulwe kona kati ono bwaveno naveno kitoko kuba accident so cyane taxi zane bagazi ya kudo
kyandibadde kikolebwa. Just wrong time. Okoza kuvuga moto basi kwajiha. Oba balijeruwa Kampala. Baba ligire. Muri stage ya kuvuga Kampala. Driver ayimera masaka. Asa mundizo. Ongiza kama sasa agenda Kampala. Asa mundizo. Basi tuya twa yo baya tuna bahine no driver ya bagode jine bahine chia yekaka tukamanya basi ba nyama mutatu boze jine na basi kwekura sabuni ya kura mara da jine shikumi biro buyamwe kwekura kuna kusimuka nsangire ne harar buto abantu bingi bafa bawaho onganya omukama yanyamba nabona babona nanto nabonamo ekividdeko akabenje kikyali mu kutantanirwa naye nga ku kyakazuulibwawo kiraga nti baase ne badedduka ewendakaweweewo eyingira ekkoona esanze emmotoka ya Sinotrak etisa ebyamaguzi bwetyo nebeera nga baasi akabina kaayo kakuba ku mmotoka eri okukakana nga akabina ka baasi konna kavuddeko. Basawo abakoze ku balwadde bano aba accident bava tukakasa abantu abalala 3 bafudde okuli omukyala Kyomuhangi Christine myaka 58 n'abalala tukyanoonyereza amanya abasajja ate omuwendo gweyongedde kuva ku 8 ne bawera abakafa 10 nga okuva ku Good Friday bakafuna obubenje obuwera ddala kati 3 nga bulimu okutumbula abantu nga kasooka kabadde mu Lukaya nga ko katuza abantu 2 bano nga babadde batambulira ku booda omwana omuto n'omusajja omukulu yabadde agivuga ate ne Sembabule twabaddeyo na accident era nayo yafiiriddemu abantu 2 kati kugatte nate okufiiridde abantu omufiiridde abantu 8. Tusaba abantu baffe okubeera abeegendereza ennyo aye naawe atudde mu mmotoka eyo olina obuvunaanyizibwa obukoma ku mugoba w'ekidduka ekyo nti owaayo sipiidi gy'otuvugamu nnene nnyo.